onajja w'amaanyi ebyamagero bibwatuka ng'emberenge awulidde ku TV atambudde amawanga nze mulaba nina wana akasero k'emiggo 3 ono alina emiggo 3 ofuna olina okumusitula omusetingire ekkubo nga tanatonya omusetingire ekkubo kali kusomere kano does Benny Hinn practice necromancy kyeki mu lulimi olwangu necromancy tugende ku Google leero toyagala ku toyagala teekamu kyolowooza nti kivudde mu mutwe gwe necromancy is practice of magic involving communication with the dead. Okukola obufuusa nga bwenyigirwamu empuliziganyaayo n'abafu often for divination okufuna divine okubikulirwa okufuna okumanya okwa Katonda all to gain knowledge oba okufuna era kwe kumanya yes okufuna okumanya okwenjawulo kusukka ku balala. Benny Hinn yennyini ng'ayogera agamba so many times I have been getting instructions from Catherine Kuhlman. Emirundi mingi abadde afuna okuwabulwa okuva eri Catherine okutege ebiragiro. Catherine Kuhlman yani ono mukadde wa kanisa? Catherine Kuhlman bamumanyi era mukinja. Catherine Kuhlman ali mu Setasia Smith Wigglesworth ali mu be bakazaako mu God's General mulamu yafa. Benny Hinn ne ministry ye ayina obutabo bw'abadde bwe yali ng'atunda obutabo ng'agamba kana katabo bw'okagula owona sukaali owona kansa akatabo si Katonda akanguli ababuulizi wano nga nakusomedde ekikalala ky'ababuulizi bonna ababbi wano olaba bano bano bagundi ba Clifford Dollar, Bishop T.D. Jakes, Bishop Eddie Long, Bishop Nol, bano bantu 10 bano bonna ababbi n'abalisi ababbi iyo bano batamne mutunda CD kutunda butabo nti bukola ebyamagero kano bukasoma nafuna revival kati bambi omukyawo no bambi yali desperate information yenjogerako sinagiwulidde wabula from wenyini gwe babba. Export TV to the world.